abantu bangi tebagenda genda mu ggulu naye nga beekwasa obuntu butono. Ate naawe gwe yarokoka nywera tozanyira mu bintu bino kubanga sitaani ateze obutimba n'entuula anoonya bwasuula abantu buli kyonna ekitali mu layini ya Katonda. Wano mu Uganda sente ezitali za gavumenti sente era oziraba abamu baziboolaboola. Ogenda mu dduuka oli ayina sente za Sudaani n'ogenda mu supermarket ezo sente tetuzaagala. Oli ayinza nokiraba nga kipapulapapulaga tekirina makulu. So buli kintu kyonna nga kiri mu gavumenti eno eya Katonda nga si kya bwa Katonda. Nkwegayiridde tukyesonyiwe tukireke. Muwulira mikwano mbeegayiridde. Abaana abawala mugumiikirize mbeegayiridde gumiikiriza. Abaana abalenzi mugumiikirize sente zikoma togenda nazo. Tewajja nazo wajja oliwo nga ddwa akagoye. Bandikwambaza kale kanda party nojja nako. Naye tewajja nako. Byonna tene mu kugenda era ogenda kyekyo. Abamu bababbirirako ne babambaza naye baganda bafe abamu babalaga wajja toyina kyolina n'obumere bw'oyina mu lubuto babukujjamu. Okitegeera. So njagala mikwano baleme kuba buzaabuza mudde eri Katonda. Ekyokubiri sitaani alina olukwe lwapanze abakulembeze bonna abagenda okujja nga bawagirwa abazungu. Abagenda okujja mu bukulembeze mu mawanga gonna. Mawanga gonna si Uganda si Kenya si kye. Bakubiddwako 666. Bagenda kukiyita launching. Baagala kugironchinga. Esawa yonna kigenda kubeera. Nenjagala mwegendereze. Ekyokubiri waliwo olukwe olw'ebisiyaga oluli mu kupangibwa okwongera okwonoona abantu. Kubanga sitaani alaba tekinnaba kubeera. Kyova olaba tuli mu biseera eby'ettamiiro nti omuntu anywa nga tamanyi nti oba ayina n'abaana ewaka yeerabira. Omuntu n'oyenda n'oweerabira nti oyina n'abaana b'olina okusasulira fees. Nti buli kintu kyonna abantu batamidde obusungu. Oli nakwata olw'omwana gwe baatemako omutwe nenga kukwata nusu bibiri bya taata nakwata akyana gwe wantama namutemako omutwe. Kati abantu batamidde sitaani ayiye ettamiiro. Jezeberi ayiye ettamiiro ly'obukaba n'obwenzi abantu bakaba. Omuntu akutunulya ayagala kulya ng'okyalina mu ngoye kuluma ayagala kumira. Omuntu ayagala okiraba ndowooza Jezeberi ataddemu naye okulaba nga ettamira abantu bali drunk. Abantu bamanyi bya mwenge nti oli atamidde n'agere. Omuntu ali eyo oli mutamiivu watamira okwematiza. Tamiro kyafuuka part of you. Buli wamu ogendako wali mukasiko oba ogenda ogira ne kijja n'olowooza kangiremu n'ogiramu. Nolowooza n'okuba obufaananyi n'oyita n'olitaani n'oleeta bano abayimbi okuba obufaananyi n'obwolezaawo n'omaliriza by'omaliriza. Eryo ttamiiro. Sitaani atamiizizza abantu abalala ddogo. Buli konna awuli akatulututu wano ku kisambi bannange eryo ddogo n'adduka mu ssabo jjajja wano wagira. Olw'omusamize yagamba nga abantu bamunyumiza nti nga agera mutunze ettaka. Awuliriza nti batunze ettaka. Bajjajja baŋŋambye ekijja kyetaaga embuzi nga embuzi eyina amayembe nga gatunudde sayidi emu eno oya kkono. Kakati ng'era ky'olina okukola mambi taata yapanganga n'obubenje n'abakubanga obubenje ku mapiki. Olaba kati kibadde kikusse wabadde ogaanye okuleeta omusaayi leeta miliyoni ne batunda ettaka abasajja batu ne bakazi batumbu bali mu kutereeza byakika. Ebyekika by'otaaleeta osobola obitereeza. Emyoyo gy'otaatonda ogenda gitereeza otya? Eyagiteekawo eyatonda ebintu ebyo yalina obusobozi obubitereeza gwe toyina. Lubaale bagamba simanya lubaale tugende tusemire ejjajja era nze nabagamba nze oli ayina kyanoonyaako alaamirize erinnya lyange ku kyoto kyabwe. Bagenda ne bagamba osima lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ate lubaale kamba longoosezemu abantu. Lubaale gy'emyoyo gy'abantu ababa bafudde. Ye lubaale be bantu abafudde. Ye myoyo gy'emyoyo gy'abafu. Ye lubaale.
tuba bagamba nti olubaale w'omulamu yes omala kufa n'olyoka ofuuka lubaale niweegatta ku balubaale banno kati gwe ataagenda eri ogenda fuuka lubaale otandika otigomya banno so mbabuulira mikwano sitaani talina kirungi n'ekirala buli kintu kye kiriko strings attached akuwa wano naye nga wansi w'olugundi w'olupapula lw'osayininzeeko emabega waalo nga kuliko ky'olina okumuwa oyinza n'obutakifaako abantu abasinga balaba kino jjajja oyo mulungi musajja mulungi yannyamba ku luzaalo yampa eddagala teyannebakako nakunnebakako ne wayita emyaka egyo nekiryoka kidda oba oli awo ogenda okuwulira ennyumba eringa ebirimu ebibwatuka owulira ebintu bigwa byokka mu nnyumba ebintu bitambula owulira amaloboozi olwo bitandise ekiseera kituuse sitaani buli kyomukolera buli kyakkolera olina okisasulira kyovalaba abamu nga bw'osasula mu nsi eri fiziko ne mu nsi ey'omwoyo bwekityo bwe kiri nti agamba genda dduka emisinde ng'oli bwereere naye ng'odduka kyanyuma omusajja omukulu omusajja omukadde omusajja ow'ekitiibwa n'oyingira ebitooke byakagimu n'otandika okuddukira omwo agamba weetoloole ku malaalo ogatya mu buliwo ne n'ogenda ekiro n'ogeetooloola mu kutya okungi ye ateekawo embeera ng'olina osasula oba oyagala toyagala kati ate tekikomaawo ne mu nsi ey'omwoyo kyekiri mu nsi ey'omwoyo olina okukisasulira buli kyokola abaana abawala abo abagendayo ne bebakako tekikomaawo ojja mmere ebizimba ojja kubeera waliwo abaludde babeera ne infections ezo nga teziwona wakola ekintu kimu waggulawo oluggi lumu ne luleeta bino byonna n'obonaabona n'ebintu abantu bangi balina infections ne teziwona nze simanya kino abantu nadde nkugamba nti abantu ebyaddala abantu balina n'embuto nagamba nti mpulira omwana mu lubuto naye nga taluzaala ondi lubuto naye nga taluzaala naga nesiberangako na musajja yenna naye nga awuli ali mu mbeera ezo ez'olubuto era ayo yakomba n'ettaka lya gundi lyakaswa ebbumba aliruuna naye nga kyamufunyisa olubuto kiri kyatandika nga luggi kafaananyi ku ssimu ne yeggalira mu kasenge kulowooza ku kagimu ali e Dubai oba mu Amerika oba wa n'aleeta ekifaananyi kye kweweereza ebifaananyi eby'obugwagwa ku masimu nti tukimalire ku ssimu nze n'omwami wange byebyo so tubadde ku lukaga sitaani ataddewo ekyokubiri njagala mbabuulire mikwano mu nsaasire ekirala kye njagala okwogerako ku lukaga mukaaga nti abantu ojja kubanga tosobola kujejjako kasiteekuluma bw'obanga kino kikulemye ekyokuguma okulinda Katonda ekya lukaga mukaaga ojja kumaliriza bagikuteereddeko eyo mu ssabo ojja kumaliriza bakuwadde amazzi ago agalusimanya bikyabi bakulombedde bakukoledde ki kikwambadde so njagala mikwano mumanye nti lukaga mukaaga isizoni gye tulimu ennamba y'ensolo olwo yadda nnyumizaako nagamba olaba lwaki badduka wanugi simanya tuggi 5 badduka okutuuka ku nnamba eri era tekijja kwewunyisa ng'omwaka ogujja bagitongozza tuli ku 6G olyoka owulire nga tokyasobola kugula tokyasobola ttunda gwatagirina omwana omulabe ng'afa nga tolina bwogenda mumuyamba takisi ng'ojagala oyagala kugenda mu kibuga naye nga bonna abagirimu banywanyi booli ng'olina kuba nayo so mu Amerika yatandika waliwo kye bayita Obama Care eddwaliro eryo lyaliwo ng'olina kuba na namba okugenda okufuna eddagala mu ddwaliro eryo so ne wano byatuuka gwe wenna atulaba byatuuka tuli nabyo ekirala waliwo olutalo olugenda maaso mu nsi y'omwoyo tetulaba na maaso naye essaawa yonna lugenda kututuukako
nze mbabuulira muyinza okulabako ku musaayi naye kitukakatako mikwano ebintu bwe bityo ekijja omanyi kireme kukunyagiramu. Ekirala kyenjagala okwogerako, waliwo omwana yatubuuza ku fashion. Fashion yaŋŋambye fashion and design ne ku bigundi by'enviiri. Fashion of course byonna twayiramu ngoye, t-shirt, ebifaananyi bibeera ku t-shirt, empale, then n'emisono gy'enviiri. Olaba ne bano abambala engoye z'abayimbi, oyambala omuyimbi nga wa luminati, bw'omwambala ku ssaati anti tubaawula, anti oyinza okuba tobamanyi. Gwe tosobola kugenda n'okozesa yiyo ssaati, gwe tonyuma nga bakutadde ku ssaati yo. Wano e Kampala tebabikola. Anti nyina omuyimbi wange era gwe mpagira. Omuwagira, ekyo kituufu, muwagirire eyo naye toyambala bintu bye olw'ensonga akonekitinga ku kyasinza. Gwe mu kwambala gw'oyambadde oyambala kyasinza. Otandika waliwo n'abantu wali olabyeko ku muntu ng'ayagadde omuyimbi n'atandika omufaanana. Waliwo mwegendezaako, nze nina abantu babiri be nali ndabyeko nga enviiri, pini, enseka, n'atandika okusekamu, n'atandika kati waliwo neyatandika okukoppereza okwogera. Neŋŋamba naye bannaye ono omwana agenze ayambala bisaati bye, ayambala nga bw'ayeesiba bunekeresi ku mikono nga byonna nga bw'atyo bw'ali. Kati omwoyo guli ogufugira mu musajja oyo omuyimbi ogwa luminati gukwambala. Kokanya gamba omwana wange yali bwati, oyo taata gundi yali bwati, ono gundi yali bwati, ng'omwoyo guli gwe gumwambadde. Nabagamba nti omuntu ayambala akawanga nga tamanyi kikyayambadde, ng'ayambadde okufa. Oba oleese okufa mu direct mu bulamu bwo, ogenda kufiirwa buli kintu. Ogenda kufiirwa buli kintu, n'abantu babadde emikwano egyandibadde gikuzimba gifa. Kubanga oyambadde ze lunaku lumu nene saati gye nagula kuliko ebigambo simanya bya lulinganga lu Spanish biki ya black nungi kuliko ebimuli simanya nali sijetegerezanga simanya underwater simanya kuliko ebigambo by'oluzungu nga babimekisinze bibuzaabuza. Nendo tanga njambala bwenti mbandi ngendo jambala edozi na ingamba esaati eyo Ronnie gyetegereze, wetegereze esaati eyo namanya kye yali ngamba. Niwe atandi nnyonnyodde nnyo nenkwata esaati nengisoma ebigambo nga tebitegeerekeka. Kati oyambala ekintu nga tomanyi ndi oyambadde entaana. Abantu bambala engoye n'akuyitako. Nina abantu bangi bempiseeko bensanze. Ejjo nina omuvubuka gwe nasanze ayambadde essaati y'omuyimbi omu mu Tanzania. Bwatyo mu Tanzania kasaati n'empale kuliko wano ekifaananyi ky'omuyimbi omu wano. Naye ng'omwana awunya okufa n'amagombe. Ng'essaati eriko kifaananyi kya Tanzania, ky'owe Tanzania, empale eriko waawano bwe kiri. Naye ng'omwana awunya amagombe. Abantu bangi bawunya. N'omusanga ng'ayambadde engato. Nalabye fashion, waliwo fashion gye nalabye nga ngato side musota. Goyambala tomanya nti bw'ogireka awo ekiro egira omusota ne gugira ne gutambulamuuko mu nju ne gudda mu ngatto. Bintu bingi bye twambala olw'okuba nti twagala okunyuma n'okwagala abantu bali okubasembeza. Kati omwana gundi gye yaweereza ebifaananyi ezo zonna essaati ndabye oli malayika ninga alabye malayika w'omu mazzi. Pereze ebifaananyi oba bina akakyala k'omu mazzi bamu ku mamids ez'omu mazzi naye nga zikweka gwokanya kwambala omuvubuka abamba olw'ogwenzize naye mu mmotoka mu takisi ng'ayina ensawo yonna mbwa. Kati oyo omwoyo gw'obwenzi lwaki tegumutambulirako? Lwaki tayenda n'ayenda ne ku nsolo? Lwaki tayenda n'ayenda ku baneiba bikomera nawa yonna?
omwoyo gw'obwenzi gumwambadde. Wano waliwo omuyimbi wano e Uganda ayinamu omwoyo gw'empologoma. Muyimbi alimu like ali dressed up n'omwoyo gw'empologoma. Ate nno kikwewuunyisa nti balina kasaako kaabwe beemanyi ne basobola noteekawo embeera nti tetukolagana. Naye ng'eri bakolagana. Bateekawo embeera nti temukolagana. Ebintu bya sitaani biri bwe bityo. Wanajja n'abalaga hey. Naye ng'eri bakolagana. Era batuula bulungi mu meeting. Ebintu ebisinga wano bisetinga kuva mu nsi ya myoyo. Byonna, in fact byonna bisetingiddwa busetingibwa mu nsi ya mwoyo. Ne biryoka bibeerawo wano. Byonna. So mbadde njogera ku bantu nga mbagamba omuyimbi waali. Naye mwenna ekyo kankireke. Naye abayimbi naddala ab'ensi ebintu ebimu mubyegendereze abantu abamu babi ennyo. Kakati ebituufu, engoye entuufu oba t-shirt entuufu, essaati entuufu, empale entuufu tubirabe tutya? Fashion entuufu guno musono gwa nviiri tugusibe tutya? Ebintu bingi biva underground. N'ebintu ebisinga tubitukuza. Ne waliwo by'otalina kutukuza nga tolina na byesembereza kutwala budde bwo. Nga tebirina kwonoonera na ssaala zo. Tikati nguze essaati kuliko akawanga mu nzirawo nsabira akawanga. Ko kennyini ka attractinga amagombe buli wempita. Lwaki si abantu omuntu ali eyo ayina ayambala essaati. Osobola okuba ng'oli mwana muvubuka ovuga piki ng'oyambala essaati eriko akawanga ng'ofunye obubenje emirundi n'emirundi wakawona kano dakkali wakawona kano oli kadi oddakkali omwoyo gw'okufa gukutambulirako era olunaku lumu ogenda kufa. Lwakyoyambadde ekyo kyoyambadde n'osanga omwana ayambaddeko elementi kawanga kasinise bwe kati amannyo. Kikyoleeta kikyosembereza kyeweesembereza. Abantu bayina embwa kati waliwo abavubuka bano baganda bafe abapiki mbalaba bambala batimba ku piki bigundi by'abakyala bambadde obupale. Olina omulabira ddala nga omukazi ali bwereere. Kakati eyo piki eyo muganda wange ebaako ekifuta ky'obwenzi n'obukaba. Era oyo omulenzi oyinza omusanga alina omukazi ewaka naye omukazi bw'agenda mu kyalo asomba aleeta wano nawali aleeta wano nawali aleeta wano nawali. So Jezebeli namwogerako the other time tyataddemu sente nnyingi naye okulaba ng'asuula abantu ba Katonda. Ekirala ebiseera bino Jezebeli yeekaalisa. Jezebeli w'amaanyi nnyo naye tulwana okulaba nga twekutula ku bintu ebimu kale ebimuwanguye okumusembeza gye tuli. Kiringa agamba nti omusawo agamba nti tolya nnyo butto. Akimanyi ojja kufa naye agamba tolya nnyo butto nti kikuziizaziizaako okwo okufuna ekirwadde ekikutuusa ku buzibu obwo obwa cancer, pressure biki. So kyekino kye tubagamba banaye mudde eri Katonda 6 weeri era yatandise okukola era abakulembeze bajja bagenda kugiteekawo bagenda kugenda osinga egenda kutandika kukolera ddala mu bujjuvu newankubadde weeri. Naye abantu bangi sitandi batandise okuteekako obulambe nga 6 mugenda gifuna bw'oba todduse kudda ku sayidi ya Mukama. Kale akasembayo nga tunatera omumaliriza twogere ku ebimu ku biraga twogere ku bufumbo. Twatwogera n'oyogera kwenkijje n'oyogera ku muntu awulira nti ali lubuto naye teyeegattangako na muntu yenna naye ng'alaba embeera zonna zaalimu z'oyo omuntu ayagala okuzaala oba ali olubuto. Omuntu alabira ku ki oba omukyalo oyo oba omwami oyo alabira ku ki nti ndabika nno ndi mu bufumbo n'ebintu bye sitategeera? Ekisooka bw'oba olina omwami oba ng'olina omukyala ewaka
ebiseera ebisinga wabaawo kijjanga nakasonga katono ne mubaluka buli omu ne mwaka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obiroota bijja mbirooto. Oloota weegatta n'ebintu. Oba abamu abasinga obungi baloota balaba nalaba embuzi nga yeegatta n'embuzi ginnaayo, nalaba endiga nga yeegatta n'embuzi, nalaba embwa yeegatta n'enkima. Yes, abamu bibambalira awo. Ayinza ga it's okay ndaba biri, naye kiba kyegasse naawe ng'oba mu kifaananyi kyekyo ekintu ekirala naye nga weegasse nakyo nga tomanyi. So obufumbo bw'emizimu, abantu bangi bali mu bufumbo. In fact bantu bangi bali mu bufumbo. Abantu bangi balina empeta nga tagiraba naye nga taakera nko ku makya kugenda mu kyaki kumugatta, naye nga gye emizimu gyaliwo, gundi waagyo yajja n'abagatta bulungi. Ofunye olwana olulenzi lunaabanga lubaalo. Era lwo omwana omuwala eyo yanyumiza nti ye abasajja basatu baali bafudde. Kino ekyamukozesanga kyabatta, kyabalumba nga tekinnakutta kigamba nti naye okimanyi nti oyo mukazi waffe va ku mukyala waffe. Kati nga omanye eggumugumu birootowa myoyo gyewaabwe gyagala kumunnemesa. Amazima ga Katonda ne bukya ku makyanga agenze. Abasajja basatu baafa ku lw'omuwala oyo, naye nga waali akaaba amaziga agamba ekintu kiganye, ekisajja kinnemeddeko. Kigenda okigumiikiriza obufumbo obwo osobola obugumiikiriza mpolampola, naye nabwo bukula. Gye gyongera okukula gye kyongera okutandika okulabisibwa mu bulamu bwo. Kijja kutandika okujja nga kijja live, ng'ogulabira ddala nga guzze ku buliri. Va ku bino mb'oli akeera ku makyanga abadde nalaba nga yayiye ebintu oba n'akireka bwe kityo, naye kigenda kituuka ekiseera nga kijja live. Oba oli mu ofiisi, oba oli ku radio station oba TV station, oli bakutunuzaamu kamera nga we tuli wano, tulaba musajja mukulu mukazi Sami atabuse wenyeenya, kumbe embwa etuuse. Omusota anange ala abantu babigumira nga kintu kyange. Abantu balina ebintu nga kyekyo kintu kyange, kyekimalira kikinyambako ebizibu, kinyamba naye nga mbizi eribizze ddene. Ebintu biri fane nno kikubuunyisa muganda. Engege ebyennyanja ebyo kubanga mamaids ziri mu format ebbiri, abasajja n'abakazi. Kati Lujazaberi ayinza ogamba kantu leero bino ebyana ebirenzi byange bigende ebiryoka bikulumba. So obubonero obukulaga nti oli mu bufumbo bakuwe ofuna ebikuweweeta, owulira obuweweeta ku nnywanto zo gw'omukyala mabeere, owulira olukufuuyiriramuuko wansi. Ebyo bimu ku bubonero obukulaga. Otuula awo ogenda okuwulira ng'olinga ali mu kintu kiri kyo, n'oba wakibadde mu wiiki ewedde osobola okukiwulira leero. Ebimu ku bubonero. Ekirala, ebimu ku bubonero, abakyala owulira ebizimba, osobola ommera ebizimba, owulira embuto, olubuto lukugiraagira, oloota ozaala. Oloota ozaala, oloota abaana bakuyita maama, ebyana bingi, ebimu bibwa mami lwaki ebintu ebyo. Okay, Asami Keke bajaga etulire Pastor Ronnie nga tunnyonnyola atwe tuse ku mbeera ya ebirooto, tuwe tuse ku mbeera ya obubonero obulaga abafumbo oba obufumbo bw'olimu nti oba oli awo oli mu bufumbo bw'otategeera. Agambye okubeera muli mu maka naye nga kantu katono nnyo weekati kabajjako, ishe yandibadde eggwa ne mujoogerako n'etwala omwezi mulamba muli awo, kantu katono nnyo mwena ne mwesiriikirira. Waliwo question mark ng'oloota nnyo ebintu, waliwo abakuyita maama, oloota ebintu ebiri mu kwegatta, ndiga n'endiga,
oba oli mu kwegattana n'ekyo ekintu. Abantu bavaamu abakyala batovaamu ebigondi yes nga biwunya n'ebityo bavaamu ebintu ebyo n'abasajja weekanga ofulumiza ebintu ne bwoba olimba ntuuni kijja ne kigira waliwo n'okwaka okujja nga kukuliko olina omusajja n'otuka ekiseera nga tomwagala toyagala kubeera na musajja bino bakazi bagamba simanyi omwana ayoya nina mukwano gwange yanyumiza nanga nti mukazi we yamugamba omwana ayoya kyayagala ki ofulumereyo togenda sula wano wali kabalaza naye sikoogerawo naye ebintu ebyo bannaaye sisobola kufuluma pulizi sisobola omwana waaba ayoya omwana n'omwana wo mufulume naye nze sifuluma nnyumba baaba nti nsula kabalaza omwana gwe butannalaba nako watya komandi maka gange omwana omuto ampe komandi nti kati fuluma genda ayoyeza kino akakajanjale tujja kukakkiriza kale kati ekisembayo tumalize eno programu egwe kya yogerako ku bupangisa gye tupangisa ti ngenze nfunyemu akasente kange ngenze nfunye ennyumba talo gyange 5 buli mwezi tandise kubeera omwo tandise okwezimba ennyumba gwabadde anoonya kubanga abantu abasinga bambi bali mbulamu bwakupangisa ng'onoofuna ennyumba the other time balandiroodi abali katuufu batono nnyo era buli landiroodi ate nze ekinneewuunyisa emizimu gibabuza amagezi abasinga amagezi ge bababuza ge gatya ye agenda buli ajja muno omukisa gukole ki gube gugwe kati gwe n'oyingira n'akwata omukisa n'obulwa sente ezimukola ki ezimusasula okiraba sitaani ebintu bye ekirala nti bukya ku makya n'onoonya ennyumba n'ogifuna n'omusasula emyezi gye 5 oba 6 omala omusasula emyezi gye 5 oba 6 n'ogibeeramu ennyumba kati ate sente ze wandibadde ofuna ozimbe ove mu nnyumba eno ate oziteekamu mu ye oba nakwejjanjaba kubanga ebintu bitandika okukaaluba ebintu bitandika okukyukira nawe n'otandika okuddukira mu masabo okulaba ng'ofuna akuyamba kakati ye sitaani ebiseera ebisinga tayagala byakwekuba kubanga ye sitaani ebintu byo bimanyi tayagala kwekuba ayagala nnyo kutambulira mu layini ne banne amajeege so ekirala nina ennyumba eri eyo mukono wala eyo mu senta seera biri nali ntambula ngenda okunoonyayo ennyumba nenyingira bulungi ennyumba nga nnungi ya bisenge 2 maliriza okugigira njogera n'omusajja ku ssimu yali nnyinizo nagamba nomukaa ennyumba eno nnungi naye nsalira ku ssente ngenda kukuwa bweziti nagamba it's okay teyankayanya enfuluma mba ntambula omusango omusajja kyava gamba ova mu nnyumba zaawe nze ezaawaawo nyumba waliwo ennyumba ennungi nagamba ennyumba eyo giraba omukyala yajja sente nezimulemu sasula n'atuuka ng'akooye ne yeetugira mu mulyango kati buli ayingiramu omuzimu guvaayo ne gumugamba naawe tojja kumalako nange bwe ntyo abamu bafa badduka ne bafiira eyo waabwe naye omukazi yeetugiramu nga sente zimulemye obulamu buganye ze nyumba ze bapangisa abe nyumba ze tupangisa yeyo kati ngeyo gipangisa ku bizinesi egenda tambula tegenda kukola nga bwe nabaga nti sitaani ebintu bye biina akuweesa guno n'akugisaako guno akuweesa guno nga wansi w'omukono gwe waliyo ekintu ekirala ky'olina okusasula akati ennyumba nnyingi waliwo ennyumba endala mubinkwasa ennaku nga mbyogera nze bakwata omwana omuwala yali atambuza obuleega
ennyumba ezo bazizimba yali lubuto bwe baatuukawo baali basimya ekinnya kya ttooyi ne bamukwata ne bamusuula mu kinnya kya ttooyi ne bateekako siraabu ttooyi eyawalo gimanyi akati olunaku lumu omupangisa omu yali musirikale wamagye akomawo leeti ayingira mu nnyumba agenda okulaba waya nga yekola waya bano abapangisa basiba waya ku bizimbe nga waya yeesukunda n'amanyi naye nga tewali mpewo n'agamba ki ekiri wano jjukira abasirikale beekengira nnyo kati kyava fuluma n'atambula n'agenda agenda anoonyereza ki ekibadde wano ki ekiri wano abali mu kwogera mu ki ekiri wano agenda okulaba omukazi ng'ava emabbali waya nga tagikutteeko abadde atudde ekkabalaza awo ng'atambula ng'agenda mu ttooyi ng'abulira omwo omusajja n'agaa kiki kino ekiri wano n'amuyita gwe nnyabo fuluma ttooyi agenda okebera mu bituli byonna nga tewali walaga nti omukazi ayiseewo n'agamba omukazi alazeewa n'avaayo waya olwo stopinze n'ayingira ennyumba aba ali awo nga wayeddamu waya n'eri ekisenge kubanga nagendawo n'eri ekisenge waya nga bw'onoga nti weesibye akakomo ne kakunyweza ne katandika okukusala ne katandika okuyingira munda waya netandika okulya buli agisukuda bwati ng'eri ekisenge side gundi evaawo naye nkubulya muganda wange natuuka wali nentunula nga ze ennyumba ze nali ngenda okupangisaako. So kati omuntu akola atya okubeera mu mbeera kwanza nyina mu mbeera ennungi kuba nyinamu akasente kange nzize nsiimye ennyumba kati nze simanyi olumu byakolebwamu nzize nenjaga gyenkolera security endaba nnungi nkole ntya okubeera nga mbeera mu bulamu obulyoke. Ekisookera ddala kwebuuza ku banneiba nti n'ennyumba zino ziri biki ziri kaki. Ekyokubiri genda osooka okole patro bw'otuuka ku nnyumba nga bonna abaliko balina bu uniform kateni bazitunga mu mpale z'abaana mpale z'abaana busaati bwa taata kanda paati ezo dduka totunula mabega tandika bw'otuuka ng'ennyumba ezo nungi kuliko abantu babiri naye nga zimazeewo ebbanga tandika dduka nyumba nnungi emizigo giri 8 kuliko abantu babiri zimaze emyaka tandika bw'onooyingira ekirala buuza ku bantu nekyabwe kiba kikutte saba kkiriza yambala obutuukirivu kwe kuleka ebintu byobadde okola emabbalibbali ebitategerekeka gwe weenyweze security egenda kuweebwa bireme kuafekitinga ebintu bino. So ennyumba muzeegendereze ng'onooyingira oba ya bizinensi oba osobola oyita omusumba n'akusabirako nga tonnayingira oba gwe kennyini osobola okugendayo n'osaba n'owetoolo amafuta ga layisi mu kibuga si ga bbeeyi nnyo osobola okugira n'ogasabira n'ogenda noyintinga ekifo mukama neeyawulira ennyumba eno okubeera ennyumba yange leka nfuniremu ssente abalala nga balemererwa nze ngenda kuyitawo ebibadde bigikutte endagaano zonna nzigobye temuddanga ogenda kutambula obulamu bugenda kuba bulala. So twegendereze ennyumba ze tugendamu abantu bafiiramu abantu basaddaakiramu ensolo ogenda okulaba weebaka mu nnyumba olwo ennyumba gye neebakamu bannange ngenda okuzuukuka akabuzi ne kafubutuka mu nnyumba mwe nnali ne kafuluma akabuzi kati eyo saddaaka yali ya mbuzi nene nkalaba kanneyanjulira nti kabaddemu ne kafuluma ne kagenda. So ebintu bingi bye tusanga mu nnyumba yaffe kakati naye era ebintu ebibeera mu nnyumba waliwo na gye nnalaba eyo bano abagundi abasudani baali baziikamu omuntu waabwe ne bamala ne bazzaawo tayiro. Kale tumalirize njagala osiibule
ndowooza ebibuuzo byonna tunabiddamu mu episode eddako. Njagala osiibule muganda wange. Mwenna mbasaamu ekitiibwa ababadde batulaba n'abatugoberera n'abasharinga mwebale Mukama abaddizeewo. Wenna ky'osobola okukola omulimu guno oyagala gweyongera ogenda mu maaso, olina connection yonna gy'osobola okuleetawo abantu okumanya kiki ekigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo. Mukama ajja kuwa omukisa. Manye ebintu bya sitaani tubiwagira nnyo naye ate ebya Katonda yadde empeera oyinza obutagiraba liiro, waliwo empeera egenda okuweebwa, waliwo engula ejja kuweebwa. Ekirala njagala ekkanisa egolokoke. Ebiri mu nsi y'omwoyo tebirumbye bantu bali, birumbye gwe kanisa, birumbye gwe kanisa. Jjukira ekkanisa yenze naawe, si kye kizimbe mw'okuŋŋaanira, naye ekkanisa yenze fe abakola ekyo ekizimbe. Njagala nkukakase zuukuka yimirira, naawe atannalokoka lokoka, dduka ekibi, jangu dduka eri Kristo, agenda kuwummuza, agenda kuyamba. Waliwo ekigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo, naye abagenda ekirala kye njagala okwogerako kitono nga nsiibula nti ngolokosa mwenna Katonda be yateekateeka ab'ebiro eby'oluvannyuma okukola, muzuukuke mukole, mutandike. Kwata akakumbi tema ebikata, sigamba bikata bino mu nsi ya mubiri, kyetegeeza ekiri munda mu ggwe kitemere kisobole okukola ki okuloka. Waliwo ekijja n'ekikusange ng'odduse, weekwese mu Mukama. Bw'oneekweka mu Mukama kigenda kukuba Katonda, tekigenda kukuba ggwe. Ambuleera ye Mukama, ennyumba ezimbiddwa obulungi ye Mukama. So tulwana okulaba nga twekweka. Gavumenti ejja kuba na ansa ebyo bye munenya. Gavumenti ezijja kuba na ansa. Bino byebiro kyawandiikibwa byebino ebiro ebyokubonaabona, bino byebiro ebyokukaaba amaziga. Naye abatagenda kukaaba amaziga balina kwambala butuukirivu na butukuvu, kubanga mufaanana oli nga tuzze mu kifaananyi kya Katonda nti tuli bakatonda, tugenda kuwangula. Abanga bakaaba togenda kukaaba, abanga babonaabona gwe togenda kubonaabona. Weekutuleka ebyo ebikontana n'okwagala kwa Katonda, wenywerera Katonda, olabe Katonda kyagenda okukolera. Mbaagala nnyo musharinga emikwano, mwongere okwongerayo, muteekeko ebigambo by'Oluzungu n'Abazungu bamanye nti ensi y'omwoyo tekoma Uganda, naye ensi y'omwoyo eri globe esingawo, eri global esingawo, esukkawo, nti nabo bakimanye kyekigenda mu maaso mu nsi, nti ensi y'omwoyo waliwo ekijja, nti essaawa yonna Kristo mbabuulira buli wembeera mpulira okubeerawo kwa Kristo nti akomawo, era mpulira nti yatandika n'okutandika olugendo, ajja essaawa yonna. Naye agenda kukusanga atya mukwano? Agenda kukusanga atya? So bino ebyoku nsi bikoma, naye oli atakoma, obulamu buli obutakoma bwe tugenda okubeeramu emyaka gyonna, kubanga wakulu olaba jjajjawo yagenda dda, talina lunaku lwe yali akomyewo. So eri gy'ogenda okumala ebbanga eddene, buno obugagga bw'oku nsi bukoma, sente ogenda zireka, obugagga bw'ovuubanira ogenda buleka, ettaka ly'ovuubanira ogenda direka, obukulembeze ogenda buleka, ebintu byonna ogenda bireka, naye dduka misindo, dduka eri Katonda. Amiina. Mbaagala nnyo, mbasabira mu linnya lya Yesu. Naye nnyongera okusabira omwana oyo omuwala nga wagaana osonyiwa omutwe yakulwaza. Mukama akusumulule, musonyiwe, ogenda kusumululwa. Na mwenna abalina be baanyiigira mubasonyiwe, ogenda kulaba ng'osumuluddwa mu linnya lya Mukama. Amiina. Mbaagala nnyo, amannya geego. Sooka oddemu ekintu abaagala okuŋŋaana naawe ekya church kiri kitya? Bannaye kanisa nabannyonnyola nti tutandika ebintu by'omwoyo bino birala kutegeera kwaffe akw'omubiri, nti Katonda amala kugamba kukola kintu olyoka okikola, nti era ekiseera bwe kyatuuka ekyokukola kutandika obuweereza twatandika, ne twakatandika tuli myezi bwezi. Yes, tuli mwezi bwezi, naye nga bw'omanyi nti tukyagira, tulina okukola kino, byuma biri, sente zino biki. So bye tuliko tulabe nga Mukama atuyamba kulaba nga omulimu gugira naye nga tutambula. So ekiseera ekinaaba kituuse tujja babuulira nti wano we muba mujja mutusange. Yes, naye as of now tuli mu kwekwatakwata kulaba nga omulimu gugenda.
kale ndowooza ekyo kiddiddwamu bulijjo abaagala okuŋŋaanako n'omukulu ono tujja teekawo enteekateeka tulabe engeri gye mukuŋŋaana naye nga yo kyaki buweereza bakyatereeza wano nawali naye nga oyimanya entu byakasente bakyekwatakwata okulaba nga batereeza otuuka mu kifo oba oliawo nga naawe environment nnungi ey'okusinzizaamu Katonda. Samikege emanya gange Unique Media Channel. Wafula Oguti leero yabadde ku kamera, mbaddeko ne bakameramani babiri leero ne Davis abadde ku kamera nga bakikwasaganya bulungi. Nja kusembyayo kano nti byo kyomanyi entegerayo weekoma ensi si weekoma. Gwe tolowoozanga nti gwasinga otutegeera nti kyotamanyi tekiriiyo. Ekyo wonna akitegeera mu nsi eno ojja kuggulawo obwongo okubeera ng'oyiga buli lunaku. Kansuubire wonna akateeka mu bwongo kanakolera. Nze ne crew yonna ekoze tugenda batubasiibula. Evans nakusiibula yalo bajjukiza nti buli ayagala okugenda mu WhatsApp group yaffe enamba eri ku screen gy'oba oweerezako message omuntu omugambe I want to join your WhatsApp group. Bajja bakuteeka mu Unique Media WhatsApp group. Ekyokubiri buli yenna omuntu ali eyo wena ky'oyinza okukola oba oli awo okwongerayo enjiri eno okwongerayo this gospel to wider audience tukwaniriza. Sofa tulina bye tufunyeyo mukulu Elijah tukwebaza nnyo ina kye watukoledde then n'omukulu Nicholas then James mwenna tubasaamu ekitiibwa era tubeeyanza nti mwebale nnyo mwebale ddala ku lwa Katonda n'ensi yange.